obuzibu twagifumbanga ne tugyetikka nga twolekera kubayita ku bulinzi. Ku bulinzi we wantu awakuumirwa aduyi watuukira oba wateeberezebwa okukola ki okutuukira ng'abantu abo babeerayo 24/7 bakyusibwa bukyusibwa naye nga mmwe mulina okubatwalira ekyokulya oba gwaka oba etonnya etya essaawa y'okutwala emmere mulina okugenda naye ng'ekizibu ekiriwo nti mu kugenda okwo emitima giba 10 nti gy'olaga omuntu oli g'otwalira emmere mwali mulamu kubanga mu butuufu kyabeerangawo ne babawamba obuwambi nabali balinanga abasajja baabwe abajja mu ngeri ya kikomano ne bawamba abasajja abo mu magezi nga temutegedde byabangayo kakati bwe twabimanyanga nti gyebiri kati nga bwe batonnalaba g'otwalira mmere awo nawo tabu olusi yakyenyinga nga position olw'embeera naye beemubaddeko kati olusi mumuyita nga mwakozesa nga sayini buwa biki nga butulina gundi ze tukozesa ng'ate buli lunaku wabaawo egundi eŋŋombe erina okukozesebwa so si ey'eggulo ya leero. Nali musajja munnakyalo omwana munnakyalo omulungi atamanyi kye bayita kufumba naye okufumba okwo nkutandika maama wange avudde mu maka nga tusigaddewo ne bamuzeeyi ne bato bange abakulu baali bali naye ng'ate seera ekyo nga nze ndiwo nze nteekwa kutumu emirimu gy'okufumba egyo kale ngenda okwegatta ku bakulu bano ng'ati sinnamuka atika okufumba akatono nga mpaata emmere n'engisiba bulungi nnyo eba yakusiba n'engisaanika nga n'okutinyiganjinyiga ekirungi ky'olutalo nti eriya gye mubeeramu wadde muba mwasigalamu abantu naye si buli wamu tewabaawo abantu tebaamu ennyumba enjereere abati oba bayite abatiitiza ab'amangu bo tebalinda baba bajjamudde ebyabo ne bakola ki abamu ennyumba bagirekanga nannambala nga tajjemula kintu nadduka n'agenda nga tadda mabega kale bikozesebwa twalina bingi nga tuyina we tusobola okufumbira amayumba ameereere naye nga kufumbiramu bufumbizi nga tetusulamu olw'okuba nti tosobola kusulamu nti mulina kusula oda muba mu bibinja byammwe mulina okusula n'enteekateeka ey'okusula eba ndala emmere twagisanga ebiseera ebisinga bwe tufumbira ng'etuuse naye nga pulosesi yayo okugireeta twalinga tugimanyi nga tugijja mu batuuze abaali ab'ekyama essebo ab'ekyama naye nga tekyatugaana nga kusugulika mmere kubanga ebiseera ebisinga twalibeeranga mu bitundu ebimu ng'abantu tebali badduka dda bagenda ng'emmere mweri essebo obutali musango ng'emmere era tugifuna mu nnimiro ezo ne tugikozesa bwe bulumi okuba nti ffe ate abaalinga tulina mmundu nga teffe ffe ngabo era awo abantu abaana bwe baafiiranga ennyo ekyo otegeeza ki engabo ntegeeza nti mmwe nomwasookanga mu maaso mu mbeera y'okulabuna oba intelligence ng'okulaba aduyi oba nga mugenda olugendo lwe mugendako naye ng'ate mumuteeka okusooka mu maaso ate nze afumba emmere nnona ki mu maaso anti nze saakola gwa kufumba mmere gwokka tetwabeeranga mu nsiko nti okola mulimu gumu nedda ssebo era nga nebiba bitabuse kati twalinga ne bafanda baffe bitwalinga nabo mu kufumba naye nga era biba bitabuse naye akola ki anyonyogera omugemera wala kakati nga tetwabeeranga gambe ne ku luli nakunyumiza nti ffe twageranga ne tubega era okulaba nti n'okulinnya emiti waggulu okulengera kati twalengera olusozi bulimu ebyalo kati nga wali ekibuli olengera wali nti dabo kamiri gundi ezo dabo difo togirengera ngejja oba okulengera omusululu ogukola ki ogujja n'otemya kuba ki n'otemya ku bano kati ffe twalinga bankizo nnyo ng'abaana sayizi gye twalimu abamu nga tuyamba nnyo naddala mu by'okubega. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula
Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Twogera ku lutalo olwaleeta gavumenti eno mu bukulembeze era ng'ebiseera ebisinga twogera ku 81 okutuukira ddala 86 yadde nga waliwo abaasukkaawo ne bagendera ddala b'owulira abagenda mu Northern Uganda nabo ne basobola okubanga nayo balwanirayo. So olunaku olwaleero nate neegatiddwako Mwami Bukenya Christopher omusajja wa Kabaka tuli naye nate ogenda maaso n'okubanga twongera okuwayamu. Mwami Christopher Bukenya twali naye wano era nzijjukira bulungi yatugamba nti ye yali mufumbi kulabirira bonna abali ku gaadi n'okulabirira bonna abali ku gaadi. Ogenda bitubuulira ogenda kwongera okwanjulira Bannayuganda kubanga nkimanyi nti bangi abakulaba olunaku olwaleero nate. So bambulizeeko Mwami Bukenya. Abatulaba bonna mbalamusiza nnyo. Nsooka okuwebaza mukulu Kisubi webale okutunoonya mpola okulaba nga naffe tuwulikikako oba tulabikako eri abantu oba oli awo ensi etutegeere okuleka bino byetulaba obulabi nga tunoonya ekikumi n'okubonaabona ne batamanya nti ate oba oli awo tulina ettaffa lye twateeka ku ggwanga lyaffe. Weewaawo. Esewo bitambula bitya? Tutambula nga tunoonya ekikumi naye oba oli awo Mukama mulungi. Ensi egenda etutegeera mpola mpola. Ssaabasajja naye n'atutegeera nti abantu be gye tuli kubanga naye twaliko naye mu nsiko. Oli musajja wa Kabaka otwala bitundu byawa? Ntwala eggombolola y'e Rubaga. Ssaabasajja yayongedde n'asiima n'annyongera okuntikka obuvunaanyizibwa okumukulembererako ebbendobendo ly'eggombolola y'e Rubaga yonna eya mukulu wa kibuga mu by'ettaka n'amayumba. Essebo muba mukola mulimu kyogo. Banze mpulira nnyo musajja wa Kabaka nkolera Kabaka bino naye sitegeera nnyo muba mukola ki? Kaakati nze Ssaabasajja ffe tumanyi alonda bagagga alonda bagundidde abalina kye beekoledde. Nedda ssebo Ssaabasajja ekisooka alonda busobozi. Obusobozi obwo bube osobola okuba ng'ogundidde kikuleeta okuba obusobozi ate n'okuba nti oyimirirawo ku lw'abantu oba oli awo n'ebirowoozo by'abakulabamu n'enkulaakulana gy'abakulabamu. Esebo. So omulundi guli twali naawe era ne twogeraganya era n'otegeeza Bannayuganda era emboozi baajagala omu ku abo abaafumbiranga abalwanyi era abantu beewuunya nnyo kuba abamu tebakirowooza nti mu nsiko eyo eriyo abafumbira abalwanyi. Mufumbira ddala kiba kitya? Sooka obayiseemuko katono. Nali musajja munnakyalo, omwana munnakyalo omulungi atamanyi kye bayita kufumba, naye okufumba okwo nkutandika maama wange avudde mu maka nga tusigaddewo ne bamuzeeyi ne bato bange. Abakulu baali weebali naye ng'ate seera ekyo nga nze ndiwo nze nteekwa kutumwa emirimu gy'okufumba egyo. Kale ngenda okwegatta ku bakulu bano ng'ati sinnamuka atika okufumba akatono nga mpaata emmere n'engisiba bulungi nnyo eba yakusiba n'engisaanika nga n'okukinyiganjinyiga. N'owaata emmere. Era kaakati omulimu ogwo ate era bwe najja mu kibuga nagukolera ddala emyaka 11 n'akulabya awo mu katale. Manyiddwa nnyo, nafumba nnyo ne ndiisa ekibuga kino ebbanga ddene ng'ate ndiisa abakuumaddembe munange era akasaayi kangoberera. Abakuumaddembe ebiseera ebyo mu Kampala muno mwalimu patro 7 naye nga zonna zirya wange. Patro 7 abalawuna muno mu ebiseera ebyo myaka gy'ekyenda 12 nga bonna balya wange ng'emu bw'emala neyita ginnaayo. Simanyi nange bwe kyajja simanyi naye ndowooza akasaayi kaali kagoberera nti oyo oba oli awo mulwanyi munnaffe olw'okuba nti maama wange yali anobyemu awo nga ffe tuliwo abaana twayiga mangu okufumba. Nkitegeera.
so noyiga okufumba patro badogera ku patrezo ogambye zali meka musanvu ebisero nenga zonna nga zirya wange zirya wuwo esebo nange nkyebuuza ekintu ekyo nti bagoberera batya akalayini nti omuntu ono ye waffe ng'ani akusasula oyo balinga basasula bennyini nga besasulira oli awo batalinaamu ng'ate nkya bakola ki nga baleeta njagala otuzeeyoko ng'ofumbira abasirikale bano emmere mu nsiko eyo mu kyalo eyo obudde bwali buwanvuko mu lutalo ewaffe naye nga bw'ogambye nti twalunyumya sipiidi ne tutuuka mangu okutambula okujja e Kampala so nga ensiitaano yaliwo okumala akabanga nga tukyali mu nsiko eyo ate n'ebitundu ebyenjawulo kubanga tetwafumbira oba tetwalwanira waffe wokka ku kyalo okuliraanako abasanda balakisi yokka wabula twatambulangako ne tulandulako ebigere ate ne tugendako ku Mityana Road ne tugattagana n'ebitundu ebirala esebo ate era ne Masaka Road nga tumanyi okugendako Masaka Road ne tukampingayo ate bwe tutyo ne tudda omanyi era y'omufumbi aseeko okutambula n'abantu bwe baba ekibinja ky'abaali nakyo oteeka okutambula n'ekibinja era nkoola nnyo abantu abo kubanga nze nali muto ate mu nsiko eyo abantu bakozesanga amannya agatali gaabwe era abasinga obungi tetumanyi mannya gaabwe wadde baamu baali bakomanda baffe naye amannya tetwagamanya ne kati kubanga ffe engeri gye ensonga yali yakiyeekera so being nti ensonga yali yakiyeekera bantu balina okwefuula piso lumbe anike amanya agayise kikambwe salambwa amanya gali gakutiisatiisa salambwa kikambwe ng'amanya gakutiisatiisa nakwebuzaabuza olw'okuba nti enemisisa ekisenga ogwa mu basajja bano abaaliwo ebiseera ebyo mu gavumenti ng'ate erinnya eryo liwulikiddwako eri na identity nga zaalinga ndala identity ng'eriko amannya g'amatuufu naye ng'eri erinnya eripublisingiddwa ennyo linnya ddala okwewala ebinadya singa ogwa mwambuusi oba n'ogwa mu mbeera y'abasajja bano nabo balinga balina ba intelligence baabwe abanoonya abayeekera awo osobola okuwonera naye senga ova ku kyalo eri n'ojja n'erinnya eryo era ne basigala nga libamanyi ofunibwa mangu esebo njagala otuzeeyoko nga mu nsonga y'okufumba emmere eno wansi eyo kubanga ndabira ddala ng'omuntu eyali afumba emmere bw'oba owaniridde obulamu bw'abalwanyi buno kubanga oyinza okusalawo n'ogamba nti leero kanteekemu kaliyo kawulire awo ne babanga abantu bakomyawo embeera eyo abantu bano batuuka batya okubanga bakwesiga era oli bw'otwala emmere bali bagwamu bugwi ne balya embeera y'akanyo kawulire ebiseera ebyo we tukulidde awo ebadde nga tewulikika nnyo kuba kati abantu bagikozeseza oba nga bizinensi ekirala ekyali mu nsiko oluganda olwali mu nsiko ku Lukisubi nga terulabwa ng'omuntu gwali naye omuyeekera oye muganda wasingala ddala mu nsi yonna nga nekitaawo omwewala bw'aba tamanyi biikolo waabyo by'oliko balinga be baganda babenkomeredde luganda lwali lw'amaanyi nnyo nga tosobola kukola munno kibi nga ate n'amateeka gyegali naye nga n'amateeka tegakola nnyo okuleka nga era mwalingamu ababimiza abayingire n'emize gyabwe naye ng'omuntu si kyangu kukola munne kintu kubanga mwenna tagiti yammwe eryeki kutaasa bulamu oba oliawo na buwanguzi kubanga essuubi lyali ddene ffe batuteekamu essuubi ddene nnyo mu butuufu essuubi ate nga naffe tuliraba lisoboka nga tulaba tuli baana bandaya nakalama ffenna abali mu nsiko esebo ate nga okututaasa kubeera bumu na buteeryamulukwe era nga bakulaba ng'omangamanga ng'oli kipingamizi nga kafuuni tojja kukawona akafuuni ke kakumbi nga tebonona sasi lyaki nedda sebo nga osobola okuziika
ne bakuziika nga oli mulamu nakuzako ekitundu n'osigala ne bakuleka awo. Omuntu yandiyagadde okumanya emmere eno gye mwafumbanga mwagifunanga mutya? Emmere gye twafumbanga nina gwe nabadde naye ne mpulira byayogera ye yali anoonya mmere naye mwagifunanga mutya? Akati ekisooka muzeeyi wange y'omu ku ttiimu eyo ku bantu be babadde nabo. Muzeeyi Kasozi gwe wawulidde Kasozi Erifaazi gwe yayogeddeko era nange namwogerako ku mulundi gumu ku mulundi guli nti emmere be baakuŋŋaanyanga emmere kyekibinja ekyakuŋŋaanyanga emmere kati kyekyemmere ate Mukama yatuyamba nti ffe lwatuukira ewaffe mu butuufu ng'emmere nnyingi bantu bali balimye emmere ate ng'emmere yabala buli kika kya mmere nga weeri. Ffe emmere twagisanganga ebiseera ebisinga bwe tufumbira ng'etuuse naye nga process yayo okugireeta twalinga tugimanyi nga tugijja mu batuuze abaali ab'ekyama essebo ab'ekyama naye nga tekyatugaana nga kusugulika mmere kubanga ebiseera ebisinga twalibeeranga mu bitundu ebimu ng'abantu tebali badduka dda bagenda ng'emmere mweri essebo obutali musango ng'emmere era tugifuna mu nnimiro ezo ne tugikozesa. Waliwo obulumi obumu bwe saanyumyako obwalingayo mu biseera ebimu. Obulumi obwo walingawo oluusi emmere lwe yatubulanga oba okutambula akabanga akawanvuko nga temulina we mukampinze. Oluusi mwabanga mukampinga ate oda nejja nga mulina okweyongerayo olw'okuba nti balinga balina bye balabye oba oli awo ebiyinza okutataaganya amangu essebo. Akati ebimu ku byali ebyenkizo mu lutalo olwo nti be bantu baffe oba oli awo abaatufaako mikwano gyaffe abamu be twalinga nabo abamu twali tusoma nabo abaana naye nga tebaafa nti abamu baali bazze mu lutalo kulwana naye okubasanga obusanze nga amasasi gabakoze eki gabalidde. Ekirala nti be bantu be twayitangamu abamu ng'ate temumanyi nti ate bipingamizi kubanga mwalingamu aba UPC abaalinga abandakava b'omusajja oyo Obote nga bo baali balya mu kintu ekyo ng'era tebasobola kumuvaamu ng'ate nabo tutambula nabo oluusi mu bitundu mwe tuli nga be batwala amawulire kati mwalingamu ebibinja ebya UC ebyo nabyo byalimu nnyo nga mulimu abamanyiddwa abo bajjibwamu mangu basinga ne battibwa oba ne tubatta naye abamu balinga tebamanyiddwa olw'okuba nti baali bakyama nabo eri omukulembeze waabwe. Ekirala nti twasanganga obuzibu obulala nti omuntu wagendanga ew'omuntu ng'olowooza nti mussa kimu mu mbeera gye mulimu naye ng'ate ye ebirowoozo birala nnyo era bwe twatuukanga mu maka ago abamu baatuggirangayo amajambiya okutugoba kubanga ffe abamu tetwabeeranga na mmundu ng'okubeera n'emmundu si kyangu nnyo oluusi mubeera mu konvoyi oba mu bantu nga 20-10 kuliko ow'emmundu omu. Ekirala bwe bulumi okuba nti ffe ate abaalinga tulina mmundu ng'ate ffe ngabo era awo abantu abaana bwe baafiiranga ennyo. Ekyo otegeeza ki? Engabo ntegeeza nti mmwe nomwasookanga mu maaso mu mbeera y'okulawuna oba intelligence ng'okulaba aduyi oba nga mugenda olugendo lwe mugendako naye ng'ate mumuteeka okusooka mu maaso. Ate nze afumba emmere nnona ki mu maaso? Anti nze saakola gwa kufumba mmere gwokka tetwabeeranga mu nsiko nti okola mulimu gumu nedda ssebo era nga nebiba bitabuse kati twalinga ne bafaanda baffe bitwalinga nabo mu kufumba naye ng'era biba bitabuse naye akola ki anyonyogera omugemera wala kakati nga tetwabeeranga kintu kimu gambe ne ku luli nakunyumiza nti ffe twageranga ne tubega era okulaba nti n'okulinnya emiti waggulu okulengera kati twalinga olusozi bulimu ebyalo kati nga wali ekibuli olengera wali nti dabo kamiri gundi ezo dabo difo togirengera ngejja oba okulengera omusululu ogukola ki ogujja n'otemya kuba ki n'otemya ku bano kati ffe twalinga bankizo nnyo ng'abaana saizi gye twalimu abamu nga tuyamba nnyo naddala mu by'okubega essebo okubega omuyeekera nkitegeera ate nga nakyo oluusi twakikolanga lwa buto kuba kati ssaawa zino
n'oŋŋamba okukola omulimu ogwo ndaba gwalinga gw'amaanyi nnyo naye ffe luli ng'olabanga omuzannyo kubanga mwabeereranga 2 3 ne mugenda oluusi mugenda musamba akapiira kammwe mukubo biki ne mugenda mulya bikajjo naye nga minsoni gye mugenzeeko mugikola ki nga mulina oda nga mugimanyi owulidde nti senga mulaba bali ate musobola n'obabeeramukko oluusi mubeera n'enkoko fe twakwatanga enkoko ne tubatwalira enkoko ng'oluusi tubeera n'enkoko we tumanyi webatera okuyita kati nga kitwanguyira okuba naate nabo mikwano gyabwe naye essaawa zino kyosobola kuŋŋamba ne nkikola kati kubanga ndaba nti kyali kya bulabe nnyo kiridde eddire nnyo okweraga omuyeekero okweraga oli owa gavumenti ng'omanye anoonya muyeekera weebale nnyo kati ebyo byonna twabikolanga so gasa ntwabeeranga mufumbire tumiranga lya kiseera ne mufumba emmere ate era nga si buli kaseera nti mmwe muteeka okufumba era wabanga batwagadde abakutambula nabo kuleka ebiseera ebimu baatugaananga ogenda ku fronti ate nga kituluma ffe obutagenda engeri gye muli bato wakati weebuuze lwaki wandyagadde ogenda ku fronti ng'ate sirina nammundu naye nga ffe kituluma era bwe gaatokotange tugateke bannange senga naffe twagenze ate era nga waliwo ne bannaffe ababa tebagenze nga naye omulaba Yesu anta nga nagati kale senga nange nagenze naye n'atamanya nti oluusi ennamba eyagenze si ejja okudda ekyabangawo nnyo ng'ennamba eyagenze si yeekola ki tesobola kudda yonna si yeekomawo naye kati yembeera ffe nga oluusi etuwa ssanyu ne mulaalo yalinga mu nsiko nga bakomawo ne tuyimba ne tukola kikugamba n'ebigambo ebyogerwa ebisuubizo byali bingi nnyo ssebo gwani mu nsiko eyo gw'otayinza kwerabira gwesobola kwerabira eyasinga okusanyusa waliwo omusajja bamuyita Kamanda Lumbe kyenkugambye nti erinnya lye ettuufu sirimanyi naye ng'ate omukisa ogwankwata nti nnyina ali n'akulabyawo waali bamukyala Namusi yazaala Lumbe yafa naye afa bulwadde nga olutalo luwedde yafa bulwadde esewo ne bakamanda abalala nga benaga nti waliwo Sseggujja gwe simanyi oba mulamu oba naye yasigalayo n'abalala afande Lumbe yatuyingiza fe yasinga okuyingiza abaana abato obuyeekera nga musajja oli nga yali naye muvubukavubukanga naye w'amaanyi kati nga yeeyagala nnyo ate ng'ayina kwesikoti ye kuliko obuwala balingako abawala ng'atambula n'abantu benga 10 naye nga aliko nnyo abawala abato naye nga kuliko n'abaana tasobola na kusitula mmundu nga awalula mpalule olw'okuba nti bateekako ga magazini nga abaana nga basirikale batendeka abaana bali abamu ekibinya kigenda okutuuka ewaffe nga lwa abaana abatendekeddwa ddala balina obumanyirivu mu kulwana abo bo basigala balina n'emmundu zaabwe era bo tebagendanga kubeka bo balinga ku fronti kukubagana na mulabe esebo abo balinga batendekeddwa nga bo baagala era nga baba batagenza akabano kaaba lwaki maama wa Lumbe tomubuuza nti Lumbe ye yali ani wakiri ekyo n'okimanyira ddala gw'omanyi n'okumanya nja kutwala obuvunaanyizibwa nja kubutwala omanyi bwe twadde e Kampala buli omu n'abeera ku bibyensi bwe nemukuba lulwe akati ate ne tutafuna kumwakumwa bwe kwagaana kati ebintu ebyo ne bigenda nga muli tulaba nti biringa ebitaayina makulu gye tuli so ng'ate bw'oba weetegereza mulimu gwe twakola gwali mulungi oba oli awo n'emirembe ne gijja mu ggwanga lyaffe njagala owa omuntu ekifaananyi kubanga nkuba ekifaananyi we mufumbira oba nkuba ekifaananyi okusoomoozebwa okuyitwamu okufumba emmere mu lutalo nti enkuba eyinza okutonnya enku ne zitoba oba sikiwa nti yali y'amanda nti awantu wonna ne weesanga nga wali ki nga tolina nkuba ekifaananyi amasiga gabeera gatya agakola nkuba ekifaananyi esepiti ebeera etya nga yasomero byonna nkuba ekifaananyi nga sibitegeera ekirungi ky'olutalo
nti area gye mubeeramu wadde muba mwasigalamu abantu naye si buli wamu tewabaawo abantu tebaamu ennyumba enjereere abati oba bayite abatiitiza ab'amangu bo tebalinda baba bajjamudde ebyabwe ne bakola ki abamu ennyumba bagirekanga nannambala nga tajjemula kintu nadduka n'agenda nga tadda mabega kale ebikozesebwa twalina bingi nga tuyina we tusobola okufumbira amayumba ameereere naye nga kufumbiramu bufumbizi nga tetusulamu olw'okuba nti tosobola kusulamu nti mulina kusula oda muba mu bibinja byammwe mulina okusula n'enteekateeka ey'okusula eba ndala esebe muyekera teyeebaka nti adde mu nju yeebake tekisoboka kuleka bakomanda abakulu era tebibulamu ebyo byabangamu bo ne babaako abantu baabwe ne babaako bwe babeera. So oyagala tugamba nti ebyammwe byali nnomo eby'okufumba ng'abantu bwe bafumba kati nammwe bwe mwafumbanga? Okufumba enjawulo yaliwo nti emmere kusoomozebwa ki okwali mu kufumba? Okufumba y'emmere oluusi gyotofumbangako kubanga oluusi wabangawo emmere bye yabulanga nemufumba kasooli n'ebijanjaalo kati ebyo awamu twali tetubimanyi biba bifumba naye twabiyiga kasooli n'ebijanjaalo nga bye birabise tebe mugenda okulya kubanga abamu amasitoowa baagalekanga awo kasooli bamulekanga awo ne badduka ne bakola ki kati ebyo ffe twajjangayo bujja ne tutandika okufumba ebyo nga bye biriwo bijanjaalo ne kasooli naye nga amasepiki gaaliwo abantu abamu baatuwanga ebintu ebimu ne tubisugulika nga tubijja mu mayumba agalinga gali awo galekeddwawo. Naye ng'okufumba twafumbanga nga tetufumbira mu nti oba nkuba yokka ne tufuna ennyumba ezimu ezalimu bantu netufumbira omwo mpozi olumu mwalinga muteekateeka okufumba ate ne lubaduka naye ne musooka awo mukola ki ne mutawanyika tawanyika kwe kusooka okudduka mu kitundu ate ne mudda buzi kubanga ebyo byalingawo nnyo nti nalaba okubonaabona okwali mu kitundu kyaffe kwali kuneneko abakadde bafuna obuzibu bw'amaanyi abaana abato bafuna obuzibu bw'amaanyi ate ekizibu ekirala kye twasanganga nti mwaddukiranga mu kitundu ekimu nga tewali mazzi omusana gwayaka nnyo ewaffe mu Lutalo era amazzi ne gakala nga n'obuzzi obumwe eyo nkati nga sayidi z'ebusujju amazzi nga tewali nga mulina kunywa bino ebizizze ebitaliimu byomusanze nga tubisengejja tuteeka mu ngoye oba mu masweta ne muyiwamu amazzi ne musengejja ofuna kyemunajjamu oba kunywa oba kulya kale embeera eyo teyali nnungi. Ekirala nti omuyeekera obuzibu bwe era mbuzzemu kunnyonnyola nti omuntu wa bulijjo taagala amuve ku lusegere kubanga omuntu waatali omuyeekera tasobola kulwana era senga abakulembeze abali mu ggwanga lino beefumiitiriza ekintu ekyo nti okufa kw'abantu okusinga obungi kwatisibwa buyeekera oba oli awo bo si be batta ennyo naye obuyeekera bwe bwattisa ennyo abantu nti ng'omuyeekera tasobola kubeera watali bantu era ng'asanga obuzibu bungi nnyo okugazetinga ekitundu ekyo nti bayeekera bokka ekyo tekyabangawo ng'ayagala nnyo okubeera mu bantu alwanira mu bantu abulira mu bantu naye mu kuwemululaawo ng'aduuyaze jjukirayo omuntu wa bulijjo yasigalangawo nga talina bwe yeetaasa omuyeekera n'abula n'abula kati awo wava okufa kw'abantu ennyo mu bitundu omwo mwattibwa ennyo abantu. So abayeekera baviirako abantu bangi okufa ekyo kirinako obukakafu bo si be batta ennyo kubanga n'obuyeekera butta naye enkola y'ekiyeekera ettisa nnyo abantu. Ogenze n'oyogera ku baana abato n'abakadde abakyala bo tebaliimu nti baabonaabona nnyo kiki kyoyogerako awo kubonaabona ki kwetwogerako awo? Okudduka okwabangawo ng'olutalo luzze ng'abaana basobola okubulaŋŋana mu famire zaabwe neyesanga nga alondeddwa bulonde bwe basangiddwa busangibwa ng'ali awo kubanga omuntu bwe yavuganga nga kizibu nnyo ataba wa mutima okujjukira omwana we kubanga bwetandika okuvuga nga obadde mmanju tosobola kudda miryango
era baddanga emiryango nga towona kitegeete kati n'omukadde bwe yalinga tosobola kudduka ate ayina famire eyo gyali naye ate abayekera babagumya nti fe weetuli kale era ebiseera ebisinga abakadde baafa nnyo mu lutalo. Oyogedde ekintu nti abaana bano baabulanga nnyo kuba nzijukiranga olutalo luwedde nze nadda ebulemeezi eyo mu kudda ebulemeezi eyo families nnyingi nga zigenda ziyita mu maka ag'enjawulo nga zibuuza twabulwako omwana waffe ati nze mbikuleetedde anti ebyo bye njagala onyumize abantu nti bw'ogamba nti waaliwo okusoomoozebwa okwo kwanze nina we nali bajja kuko ewaka ewaffe nga babuuza balaba omwana infact nze kennyini n'omwana afaanana omwana waffe okuva mu lutalo taddanga mukulabika so abantu baanoonyanga abaana baabwe oluvannyuma lw'ensonga era famire ezimu zaabulira ddala abantu mwebali n'abamu baafa abamu mwebali mu magye omwo naye nga tamanyi na famire ye gyeri kubanga yeesanga ng'alina kutambula n'abayeekera era amalirize nabo nga afuukidde ne musirikale bamuyeekera naye nga tasamanyi yavaawaani nga namuzaala takyamujjukira abamu abaana baali bato ddala nga myaka teginapiikinga nnyo era baabula nnyo ate abakyala n'abakyala baabonaabona baasanga kusoomoozebwa kw'abakyala kwali kungi ate n'abaana amagye ga bota ate go gaasukka nnyo kubanga begajjanga ku kyalo nga okuwona mukazi balina kwebakako ate soomu ebyo byabeerawo kirindi era bamu bafiirangamu ne mu mbeera eyo n'abaana abawala olidde baafuna ebyo ebintu by'obukabawazibwa nga tebanatuuka mu myaka gitegeera kyakola oba oliawo n'okufiira mu mbeera eyo abamu baafunamu n'endwadde ez'enjawulo ekitegeeza waliwo abaana bangi bw'oyinza okusanga nga mama yamuzaala naye nga tasobola mubuulira taata yaani bwe kiri ekyo kinene nnyo era kinene nnyo era mwebali abatamanyiiko mayitire g'abazadde baabwe basajja naye nga maama we waali oba naye yafa kati yasigala mu nsi nga kyekyo era oba owulira nti ye mwali naye tamanyi na famire ye yaani mwebali bangi. Mwami Bukenya omu ku abo abaafumbiranga abayeekera emmere olinako wagamba wali nti kituufu mwafumbanga naye obuzibu bwalinga kugitwalayo wali ako njagala okabaddiremu kyali kityawo obuzibu twagifumbanga ne tugyetikka nga twolekera kubayita ku bulinzi bwe wantu awakuumirwa aduyi watuukira oba wateeberezebwa okukola ki okutuukira ng'abantu abo babeerayo 24/7 bakyusibwa bukyusibwa naye nga mmwe mulina okubatwalira ekyokulya oba gwaka oba etonyeetya essaawa y'okutwala emmere mulina okugenda naye ng'ekizibu ekiriwo nti mu kugenda okwo emitima giba 10 nti gy'olaga omuntu oli g'otwalira emmere mwali mulamu kubanga mu butuufu kyabeerangawo ne babawamba obuwambi nabali bayinanga abasajja baabwe abajja mu ngeri ya kikomano ne bawamba abasajja abo mu magezi nga temutegedde byabangayo kaakati bwe twabimanyanga nti gyebiri kati nga bwoba tonnalaba g'otwalira mmere awo nawo tapu oluusi yakyenyinga nga position olw'embeera naye bemubaddeko kati oluusi mumuyita nga mwakozesanga sayini buwa biki nga butulina gundi zetukozesa ng'ate buli lunaku wabaawo egundi eŋŋombe erina okukozesebwa so si ey'eggulo yaleero naye nga olungaani alina okuba briefinga nti leero ojja kozesa kino ekyo kyavanga wano mu bakulu bano era mwabangamu abakulira enteekateeka zonna ez'okufumba oba oliawo ne password y'olunaku esebo naye nga singa olinako obadde ogendako awo kakati otuukawo ne mukozesa password eyo ngo oluusi no bwemutu abasanga n'otulote mututo waye tulote
tetumanya lirira nnyina. Otuloto lwanjawulo. Obukowu n'ebirowoozo n'embeera n'obulwadde abamu bagendanga oluusi ng'omubiri si mulungi. Kati ng'oluusi asobola okuba yeebase nga mu butuufu yeebase. Kati mutuuseewo mufuwa obunankani bwammwe mu magezi gammwe tolaba akwanukula. Kati gwe kiki ky'olowooza mu mutima gwo? Kitegeeza we ŋŋenze eiza mufu oba okuba nga taliiwo oba bali balinze bawambye edda balinze ffe kubanga nakyo kyabangawo nga basobola okuwamba abantu abo ne mutabalabako oba oluusi abagenze ne mugwa mu ambuusi nga bali babawambye edda byonna byabeerangawo. Kaakati bwe mbanga temunnaba kulabagana ne bali bemutwalidde emmere awo mutima tewali era ate n'oluusi mwabanga mutuuka we bali ne balumba. Kati mu kulumba awo ekintu ekikusigalamu nti buli lw'oba ogenda omanya nti oba naba twakatuuka nga luli bwe kyabadde ne balumba otyo. Kati awo nga mu butuufu we wanyinyikanga ennyo omutima ate byatuukanga ebiseera nga ndabanga byampaka olina okugenda byatwasooka bikola nga tulabanga kyeyagalire kinyumu naye byatuuka ekiseera nga byampaka ng'olina okugenda. Abasajja bali mwalinganga mikwano gyamu balinganga awo nga mikwano gyo naye nga bituuka bakyuka ng'akyuka n'ateekawo oda ate nga yakabi nga yakabi nnyo wadde twalinga bato naye nga tessebo n'empizi kuyitamu n'emisambaggere. Olidde kati nga tolina kyakukola jjukira abazadde bo wabaleka ne badduka bokka gwe ne wasigala mu baluganda bo bano kati bebaluganda bo kati eyo embeera nga oluusi etunyiga ng'eruusi etunyiga kuba muzeeyi baddukanga ate oluusi ne badda oluusi ne babeerayo omwezi ne bali eyo nga tulina bano baluganda baffe olwo. Kati awo nga olina okubugumira ekiriwo kyonna ekiba kizze. Mu Lutalo eno tugambe nti nayo eriyo bye munyumirwa gwe mu Lutalo eno ng'omwana omuto ki ekyasinga okusanyusa? Ekyasinga okunsanyusa ekisooka lwatusanga tumaze okulozaako ku magye g'oboti. Omwana omuto ne kati boolaba ennaku zino era ekyo eŋŋombo ya mwana ne bw'olimusangawa nga bakwata ebiyuuni ebyo ne bazikola ng'emmundu oba oliawo ne butidda na bikiri bwe biti ebifaananyizaako bwe bityo. Akati bwe twafuna bano ng'asobola okukukwasaako ne ku munno omusitulira emmundu kati nga tulabira ddala nga tuli mu bulamu bwennyini obutuufu. Ositudde emmundu ositudde kati ng'olabira ddala okola obadde ku kiyuuni kati ate okutta eri yennyini kati ng'olabira ddala wadde togimanyi gikuba naye nga omanyi nti oli mu kintu ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba. Ate n'ekirala layifu y'ekiyeekera teyabeerangako mateeka ga wakati geno kimangazi geno gyente sibula bino odayingira mangu no obudde bwonna nga mubeera awantu wonna. Omwana omuto kyasinga okwagala mu nsi yonna ayagala freedom eyo eyo nga tewakyali akuwa amateeka gali gakusima geno kimangazi geno sibente tebikyaliwo. Obudde bwonna muli mu kutambula butambuzi ebituuka okulya ne mulya. Olidde ate nga oluusi tuteekamu n'okufuna okusobulika okufuna oluusi bali badduse ebintu balekisaawo byokulya kale mune nga tubirya. Omwana omuto batomanyi nti oba olidde na buto ekibula nti oluusi bannaffe abayambuka eyo engulu abamu baafa nnyo obutwa. Abasajja b'engulu oyo balina omutima babategaatega abamu obutwa ne babatta mu byokulya. Esebo kati baava eno n'enkola yaabwe eno gye twalinga naye eno era eyo abamu baafa butwa bannaffe baafiirayo. Embeera ng'olutalo luwedde gwe obikwasaganya otya? Embeera ng'olutalo luwedde nga bwe nkugambye nti ffe bwe bandeka eri mu kyalo ate era ngoberera mangu n'enzija e Kampala nga bandeese enaakulabye mu famire yange. Laba omukisa bwe gunkwata nga bandeese enaakulabye ate waliraanye balakisi ya Lubiri nga ekibinja kyange we kyakampinga era okutuuka enaakulabye
nga omuyekere biseera yali nga yeetaaya nga tebannafuna orders zino za kubeera mu barracks butavaamu kati nga n'abafumba mubeera n'ebibinja. No, ekibinja tekiba kibinja nti kifumba. Mubeera n'ekibinja kye mufumbira. Esebo. Tekiba nti kibinja kyakufumba kirya nedda. Muba n'ekibinja kye mufumbira. Ate tosobola kubeera nga timweka mwe mufumba nga begambye. Nti bwe kiba wabaawo abamanyiddwa nti mmwe mufumba. Naye ati ne wabaawo embeera ebasanga nga si mwenna nti buli lunaku mmwe mufumba. Akati oluusi neje mugenze nga ate mugenze ku mirimu miranga begambye nti oluusi twakolanga bwa spy okulaba nga ate bwe muba muluddeyo eyo ate waliwo bajja okufumba abalala. Kati nakulabye wentuukira ate nga we wali ekibinja kyange kitwabeeranga nakyeyo mu Lubiri. Nga kiri mu Lubiri naye nga munakule mu basiiba mwe babeera muyekera yali nga firi ebiseera ebyo nga tebannaba kuteekako nnyo mateeka oda ezo biki nga oda balina ntono komande tewali nnyo nga bali firi batambula buli wamu nga batambula buli wamu. Kaakati ekyo ne kinnyanguyira nnyo ate okukwatagana nabo wano era awo we waalina omukisa ogugenda okusoma Makenke barracks. Naye nze olw'okuba nali bwe natuuka mu famire yange wano nga bwe nagamba nensanga ak'okulya akalungi ndaba lifu y'e Kampala nenga ndi ate kati nze kye nali noonya mu nsi nkikoze nkifunye obulamu bw'ekyalo mbuvuddemu ate neno n'olunusu wano ate ogira buti ne bakuwayo olunusu wano n'okola bwoti ate natuukira mu kufumbeera mu kufumba famire yange yalina hoteeri awo nakola mu katale era nemmala nembeera mufumbi w'omutawaana era nga bacommanders bonna balya wange bwe betwala enangala mu nsiko bangi bafudde bangi we bali sikyamanyi gye bali era nsaba buli amanyi Bukenya Kadogo yalinga mu kitimba Kakonge Butambala etwabeeranga awo mu Luzinga barracks buli amanyi yenna obanga gyali oba nakulabye betwabeeranga nabo banderumba abo gurupu ya Fedemu neya NRA wendinze nkyaliwo ndi mulamu era gyendye nakulabye nenamuŋoona ndi musajja kati osajja wa Kabaka Ssaabasajja yasiima nampa okukulembera ebbendobendo lye Rubaga yombola ya mukulu wa kibuga nga ow'eby'ettaka n'amayumba. Kale banoonyeeko oba nange njagala okubalabako oba oli awo twejjukanye n'okuba nti tukyasobola ate okwasaganya ensonga endala kubanga obulamu bukyaliwo ate tukyagala obutambuza. Bino bikoloni n'emyaka emeka? Biriwa byonna ssebo. Ebyo byonna eby'okufumba emmere. Okufumba emmere wano olutalo luwedde nzija nakulabye nalina emyaka olwo nga 13 awo 14 enakulabye awo. Tegeze watandika ofumba ng'oli mu 10 twali mu 10 sebo wekyalo ofumba wa myaka 7 mwe munaye temutegedde embeera. Wala si omulenzi ng'ofumba wa mu Buganda sebo mu Buganda omulenzi afumba kaakati sebo oba nkunnyonnyola ntya ekintu kye bayita ekyalo ebyalo byaffe byali byanjawulo nga tewali muwala na mulenzi era ekyo njagala okifuna okola okunoonyereza sebo ebyalo ebimu tebiriiko muwala na mulenzi nga tufumba na bisanja omwana n'omulenzi nga tufumba bisanja esebo era ne kati gyebiri mu famire ezimu nga mufumba bisanja omulenzi afumba lulwe n'omuwala lulwe esebo kwegamba ffe twapatikana nnyo n'ensi eno ate Mukama atuyambe mu kupatikana okwo nti mwetulabikiddeko ng'abantu mpola mpola kubanga embeera eno tetwafuna buyambi nnyo singa twasika tetumanyi mirimu oba oli awo ensi yanu tukalubiridde nnyo. Gw'omu ku Bakadogo gw'omu ku balwanyi gw'endaba eyava mu nsiko eyo nga talyolyoma bagamba kutoma nnyo kiri awo kuba basinga bonna bendaba embeera si nnungi. Gwewakikola otya? Kiyinza okuba kya mirundi 2 n'otuuka n'okuba kati ng'oli musajja wa Ssaabasajja. Kiyinza okuba kya mirundi 2. Ekisooka bannaffe be twali nabo abo tebaawummuza kyasi
bayongera mu maaso ne front wambuka kugenda Sudan kugenda Congo kale abamu batobye nnyo n'embeera eyo kati oyo tosobola mugeraganya nange eyakkakana amangu wano mu kibuga n'entandika okuyiga ekibuga ngasseeko obujanja buli obwange obw'ensiko nengatako obw'ekyalo okumanya okufumba amangu ate nendyoka ngatako obw'ekibuga kati nze kyanyanguyira mangu nti kibuga kino okumanya kyanyanguyira engeri gye nali mu ka elementi k'obusirikale ngambe bwenti nakwatagana nnyo n'ebitongole ebikuuma ddembe era mu myaka gye97 nemba informa w'amaanyi mu Kampala wano nenkola n'ebitongole ebya police side quarter nga nkolagana n'abasajja babyamugisa babakiiza babagalyandere babakiyengo bakasango bangobi bantu bangi nyamalala manyangera bitu netutambuza emirimu esebo kakati nze nenjiga buli kantu nti bonzisa mu muntu wa bulijjo gyendi bonteeka mu majje police mwendi bonze sirina mbeera gye sijaamu kyovola bakinyanguyidde nnyo okuba nti senyamidde ze senyamira mangu wadde obeeramu kalino ga nti naye munyoomebwa olinajja n'akufutyanka n'owulira obusungu nga bukutte nolaba akufutyanka noga nti gomanyi gyenvudde wange kintu ekyo kyekitubeera ku mitwe abamu ti gyenvudde wange gomumanyi naye nga olw'okuba kati gwe wadda mu bantu oli muntu wa bulijjo nnyo era bakulaba abamu tebamanyira kumanya nti wayitako mu ttanuulu kati nolaba olinajja n'akupalako ekityo mu maanyi n'akufutyanka nga bwe nkunyumirire nga bwe nagga nti n'ettaka lyange wano ekayunga balintwalako nakifuba naye ekyamukisa mulungi nfunye abakulu abatandise okulaba nti mubonaabona nti wentuuse ntandise okuwulirwa nti ddala nabbibwa naddala ekyewuunyisa nti abakulembeze ba disitulikiti y'e Wakiso bagamba entamu ewulira muliro ogusooka batandise okuwulira omuliro batandise okuyita mwami Bukenya akomewo gye bali batunule mu nsonga zaabwe nafunye essimu olunaku lw'eggulo oba ne mabayigakaawo babadde bafuna ekyebikiro nayitiddwa madamu RDC Mukyala Mbabazi era ku Mande yampise mu ofiisi naye ng'amaze okufuna oba oli awo amaloboozi g'abantu abuvunanyizibwa mu ggwanga wano nga bawulidde okukaaba kwange okulaba nti nyambibwa obutabbibwako gayaayo obuyaaye gali era madamu Mbabazi naye n'abawo obujulizi nti ddala bali babbi baagala kunziba bubbi naye twewuunya ekintu kimu nti lwaki abadde banziba ng'alaba era ng'abamanyi era nga bali kumpi naye we banzibira naye ng'atansindika mu kkooti kubanga akimanyi nti mu kkooti bajja kusobola ate bennyini okunzibira ddala obulungi alina ssente asobola ekyo kyenneewuunya mu nsi wano ne ŋŋamba lwaki babadde bakiraba ate era nina abantu ab'amaanyi ennyo wano n'ebweru wa ggwanga abeetegese okunnyamba buli nsonga yange okulaba nti egguka abo n'abalindiridde okulaba kyekiganye tuzaako ki essebo era ne mu bbanga ttono waliwo abakulu abagenda okuntwala ewa afande Sale era nayo twale ensonga zange naye mmanyi nti kati wentuuse ndaba gyendaga ssebo era mukulu Kisubi nkwebaza nnyo okumpa akaaganya okuwulirwa ensi bonna abanyamba kati tebanditegedde abamu babadde bamanyi naye nga tebamanyi nnyo nsonga eyo nga bawulira mpulire nga n'omuntu tebamumanyi naye abamu beewuunyiza Kadogo waabwe akoze nabo nze nakola mu bitongole wano mu kibuga gundi bweze omugenzi Beero oyo nakola naye ebbanga lye muli license awo ne tweyunga ate wa Geno Kayanja ne tukola emirimu wano okulwanyisa ababbi mu Kampala Wembule era ssebo nze saatuula mu bukuumi bwange bwe nayingira Kampala wona we nkugambidde ate ekyalo ne kironda abantu abakuumanga ebiseera ssebo ng'ekyalo tulonda abantu abagenda okukuuma okwekuuma ekiro
nze omu ku baatandikirwako esebo era saatuula nembeera nenyingira mu bakadazi abaali ab'omutawaana wano e Kampala mu kukuuma eddembe era netugenda tuddamu ate mu training ey'okutendekebwa ddala tugenda n'ekigo netukola pasa awutu ne tweyongera okugukira ddala era sebo nze naake nali mbulamu ak'emmundu ako biki konna nenkamalirayo ddala sebo era sebo kati tumala gajja otyo nova mu nsiko nga toyize emmundu nali ngimanyi naye nga sigikuguse naye kati nagikuguka era tumala gajjaawo era kyova olaba nze omuntu ajjaawo n'olaba musirikale najja mu maaso go n'omulaba byakola noga kati gwe byokola toli musirikale gwe naye nga ye yeyita musirikale naye nga tamanyi nti ate gwe gwazzeeko ate ndimu olwo n'olukomando nze ndimu olukomando era nga bwondaba ndi bumalirivu sebo tomala gannumba lumbeego mukulu Kisubi nze naye abantu tebamanyi mbeera ezo otereka ebintu byo naye nze n'ababbi abamu mu bitundu mwembeera tebamala ganneŋŋanga nze bitajja wange ne mu area wembeera awo tewali nnyo buvuyo era sikkirizawo bintu bya kikange kale kyolekera bannayuganda abo batulaba kyendekera bannayuganda bintu byandibadde biwerako naye kanfunze olw'obudde bannayuganda ensonga esookera ddala President Museveni bwensooka okukubira omulanga kulembeze waffe nti President tomanyi kiri wansi wano tomanyi bantu bewateeka mu bifo bintu bye bakola mu butuufu President abantu bakwagala twakwagala ate abantu bandikwagadde paka lwe wandivudde mu nsi naye nkubuulira kino taata ekiri mu bantu mu ofiisi abantu bateeka mu ofiisi ne mu bifo bye wateekayo okukola si bye bakola bye bateekayo okukola si bye bakola ne ofiisi zino z'oteekawo okuyamba abantu mu by'amataka simayo okuyamba abantu biki byonna si bye bakola ebiriyo birala kubanga ffe nze benzija mu ofiisi mukulu Kisubi mu ofiisi sina we ntya kuyingira naye nze bwenzijawo tolooza nti ekindeese kyekiri kyokka ekikolese eki ekindeese magamaga n'ebirala ebiba bitambula nze yenjawulo y'abantu abalala ate bwe mmala biraba sisirika mbaako bwe nkitambuza mu magezi naye ne gy'okitwala owaabira muganzi mu kizikiza tugezezzaako okutwala complaints zaffe mu bifo mwe zandigenze naye terya era bakulaba okuseka n'okuseka ng'abanno tamanyi tuli mu Uganda kwegamba Uganda kati kintu kiri kimu buli omu kuyiiya ku munne kintu ekyo si kirungi era oba oli awo tujja kufuna obuzibu bunene nnyo okuzza obuganzi bwa gavumenti eno engulu ensonga eyo badde nsaba pulezidenti w'eggwanga alabe abantu mu bitundu mulimu abantu b'oteekwa okuyitangako n'otuula nabo akantu kali kawasoboka okukola ak'ekyoto simanyi gye wakasuula simanyi wakalabamu buli buzibu ki okuyita abataka ne bakadoogo obo tuyite otuuleko naffe tukubuulire ebiri eno ate ffe tulina obuvunaanyizibwa bwa gavumenti eno okulaba ng'edda engulu tulina obusobozi ffe naawe abamu tetwasoma naye tetuli bangu nnyo tulina obwongo obukola ate tulina obwongo obutambuza ebifo nze ne wemba siri MP naye nga NDLC5 ngisobola omusajja oyo Kasirye Gwanga sirowooza nti yali muyivu nnyo ekyamaanyi n'abalala abo basajja ono weerwengo ne yakuba abantu kibooko wadde ebimu nti yakola birungi nnyo naye at least ayina improvement yateeka mu bitundu byabwe bantu abo mwebali abasobola okukulembera ebifo naye batukuba ekikono gye tuli eno batukuba ebikono ate buli woolaga nti oyagala kubeera mulambulukufu tojja kusobola kubeera mu kifo kyonna era bakukuba ekikono ne bakugjawo era agendere n'abantu abo batera okukuba ebikono abayita empolampola oba n'okubuuliza kyabadde kitya ensonga eyo si nnungi eri mu gavumenti yaffe tubasiibule era awo nsembyayo okutumira ku bantu bange be nawangaaliramu abanzaala Butambala neggomba omunamu tulwatambula mutwalwanira Busujju singo yonna eyo metwalinga tutambula nti mwebale kutulabirira
mwebale kutuwa buwagizi naye mutusonyiwe ebitusobyeko kubanga byo weebiri naye katusabe nti oba olyawo bijja kutereera naye nga nsaba konna abankwatiddeko mu nsonga yange mwongere amaanyi ate era nebaza ne mbabazi okwekuba mu kifuba mulabe nti ddala nfuna obwenkanya kibanja kyange era nneme okuviiramu awo oba olyawo n'okuba nti nsobola n'okusaanawo kubanga buli kange konna nakawaayo okulwanira omuntu wa bulijjo atulugunyizibwa era nze ntambudde ne mu ofiisi ya Mukyalanjuba eyo ndaba nti balwanirira abantu era nayo ntera okuyitayo ne ntwalayo abantu ne bayamba seeyagalizanga nze wabula nnina omutima ogwagala okuyamba abantu naye kituluma nnyo nti abantu be tugendamu ate mmwe mulabika nti ebigendera byammwe biralako naye muyambe abantu enguzi eno ekendeereko mu kuyamba abantu. Kale atulobo mulungi saagala okusukka waawo kambageze ekiseera ekirungi mubeere bulungi mweraba. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.